Ndine Isima Lubega ono okuva ekibibi. Olwaleero tugenda kwogera ku state oba ku mbeera y'abannabyabufuzi mu Uganda, bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Bwe tukoledde emboozi eno nga Ssemujju Nganda yagenze dda ku buwaŋŋanguse, Kyagulanyi yasookayo, Ssemujju Nganda ali ku buwaŋŋanguse, agaliwo Mpuuga ssaawa yonna ayinza n'obba nga yayiseemu dda oba anaatera okufuluma. Lukwago yakoze ekiraamo ng'ali mu kkomera. Dr. Besigye bye mubimanyi. Abaana bano ba Eddie Mutwe n'abalala bonna bagenda kati myaka 2 bali eyo n'ebirala byonna. Ate twali tukyali awo ne tulaba Vice President ng'akyala Emmengo era Katikkiro n'amwaniriza ndowooza ne balya n'ekijjulo. Kakati embeera gye tugenda okuba nga tutunuulira ndina Isima Lubega ono. Buuza ku bantu baffe. Bane musiibye mukyamu bali kwagala mukutu guno. Tusima nnyo comment, tusima nnyo liking. Temuva ku Kimbo updates. Ekyo kikulu nnyo. Otyo. Embeera y'abannabyabufuzi atandike ne Salonga Julius Lukwago yakoze ekiraamo ng'ali mu kkomera. Yagambye kakati ffe mu Busiraamu wano wentuuse tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabula temunzikiriza kufa mu bulumi. Mumpe eddagala nfe nga sirumiziddwa. Mu butuufu Lukwago kyakoze gyekiri. Egyekiri era Obusiraamu bwe bugamba. Yatambulidde mu Busiraamu. Obusiraamu tebukkiriza muntu muttira mu bulumi. Obusiraamu tebukikkiriza. Tebukkiriza kutulugunya. Kutulugunya nakutya n'enkoko yennyini ng'ogisala. Bagamba togera n'ogisala ng'akambe tekasala. Enkoko. Sala lumu oggyeko omutwe. Togera n'ogisala ng'akambe tekasala. Era nga tonnaba kutunuza nkoko mu kibula. Osooka kuwagala kambe kati okukuba nga kasala nnyo. Ate tokkirizibwa kusala nkoko n'osala nga bw'owummuza bw'okola bw'oti bw'ogendako ku birala. Sala omulundi gumu. Tokkirizibwa kusala n'owummuza, kusala n'okuba essimu, kusala n'oseka. Obusiraamu tebukkiriza bulumi. Lukwago yakkiriza. Yakkiriza era Lukwago ali mu Busiraamu mwennyini mwazannyira. Teyapapiye bakayisa weeks 2 nakkiriza. Olwo abasajja ababaddeyo emyaka 2 Dr. Besigye agenda kweza 2. Lukwago mulwadde. Gw'olaba obulwadde bwatudde n'envi. Gw'obadde okimanyi nti Lukwago alina envi. Ate nali nzirabyeko. Badde sizirabangako. Kati olaba obulwadde bwatudde n'envi. Ne kati ogamba otya Lukwago mulwadde. Lukwago mulwadde. We yatuukidde ku level yeesabya. Kati eswala gye musaba awo bagita batya? Edduwa nnyingi nnyo. Ejuwa nnyingi nnyo. Ayi Mukama Katonda njagala onzite nga ndi mukkiriza. Onzitire mu Busiraamu. Onzitire mu Busiraamu. Wulidde. Ne Lukwago mulwadde. Era nalabyeyo kano akabizi. Kaliwa. Akabizi so kafaanana bubi bakagoba ku Radio Simba keyita Tamale. Kanfaananira bubi kalina feesi ennyimpi akabizi ako kajobolesi. Dr. Tamale. Simanya Dr. Tamale. Akabizi ako kali ku Lukwago kamanyiira kakola ti gwe kabizi gwe funa omulimu. Gwe ofaanana obubi gwe munaku funa omulimu. Va ku Lukwago. Bane natamu akabizi ako. Simanya ka Dr. Tamale. Simanya ka Dr. Tamale ako. Natamu akabizi ako. Kanfaananira bubi. Ke kajobulesi. Kali awo kukalowooza nti okuwagira gavumenti eno kwe kuba funa omulimu. Va mu by'okuleebeeta. Lukwago akusinga obulungi. Lukwago akusinga obugagga. Lukwago akusinga obuyivu. Lukwago akusinga each and everything gwe Katamale ako. Lukwago n'abeera mu kkomera emyaka 10. Asobola okuba neko tekalina mirimu. Oyidde akabizi ako ke kaakula obubi, ke kalina feesi ennyimpi ng'eya kkapa, ke kampi akazibu, ke katalina mulimu. Olidde va ku Lukwago gwe kasiraani gwe kabizi gwe. Lukwago ki ekyamuviiddeko okutendera wali lw'amangu ago? Ate Lukwago amanyi embeera ze. Lukwago mulwadde.
Lukwago mulwadde nkubuuziza ekibuuzo wali olabye ku nvi za Lukwago? Nazirabye kati nga naye obadde omanyi nti alina envi. Lukwago yabadde asinga okunyirira mu Kampala. Lukwago yabadde asinga okulabika obulungi mu Kampala. Nakkiriza bw'atyo n'asaba edduwa awummule emirembe. Era essaawa yonna owulira nti Lukwago afudde. Essaawa yonna gatutuukako nti Lukwago afudde. Lwaki bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti bamaliza bwe bati ennaku zino? Ekizibu tulina ekizibu kya Katikkiro Mayiga yatafudde ku baana ba Buganda. Katikkiro abiyingiramu. Anti Katikkiro wabiyingiriramu. Buganda erina amaanyi kati ebyobufuzi byatuuka munyoonya buloko yammwe eririddawa. Nti ffe ngaffe Abaganda. Neki kyetugata ku gavumenti. Exactly. Nti buli kintu gavumenti kyetambuza kiri wano. Kiri wano. Palamenti y'eggwanga eri wano. Banka enkulu ya Uganda eri wano. Obutale obusinga amaanyi mu ggwanga buli wano. Paaka za mmotoka bali wano. Amaka g'omukulembeze w'eggwanga gali wano. Ebalakisi y'amagye bali wano. Enguudo ezifuluma ekibuga n'eziyingira bali wano. enguudo ekisaawe ky'ennyonyi eky'eggwanga bali wano. bayinvesita bonna bajja kwegamba ebintu byonna biri wano. N'ababaka bonna basula muno. Kati Buganda bagenze n'okubala abantu nga yeesinga n'obungi mu population. Ne Mayiga bw'ataave mu kutikkirwa obutikkuzi kati nabadde nji awo nga ndaba vice president azze Mmengo president amutumye ayaga kusinkana Ssaabasajja. President akutumira bwereere wabaawo ebitikkulwa. Mayiga oba tafunanga ku ssente ave mu kutikkula. Awo yali badde agamba vice president tetulina appointment. Tukyali mu ntalo za Muwanga Kivumbi, tukyali mu ntalo za Lukwago, Eddimutu. Buli Muganda yenna tuli kwakirewo Kivumbi. Message yabadde eddayo nti era tugambire ekitiibwa president tajja kulaba Kabaka kati. Kabaka akyali ku nsonga z'abaana ba Buganda. Ekyokka kyabadde kimaze. Ye yandibadde statement ya Buganda. N'omusajja Mayiga ayagala ssente alinganga amayembe. Omwana Katikkiro oyo. Mayiga yasiba abaana. Yireka naawe. Wale ya Mungu. Weki batayinza kubanga ate ali mu ebyo. Ati yafunira muwaawo kati awo wennyini Museveni yasinga okugaba mu Uganda. Museveni tasobola kutuma mumyuka we najja ngalonsa. Era wayinza okuba nga yatonodde Buganda n'atonera ne Mayiga ng'omuntu. Ng'akawumbi kaagudde. Kati awo Mayiga yaliga nti ow'ekitiibwa nti ye tetukuyise zino essaawa si zaakukyalira Mmengo. Tuli mu kkungubagira baana baffe. Wamma kyeyogera kituufu kubanga wano Oweekitiibwa Anita Ntamongo wabadde ng'ali waka nga tetumanye aliwo omu ng'ayogera bibi. Abantu ab'etteeso baasituse. Ne Kabaka yennyini owaabo w'etteeso n'asituka. Ne ba MPs bonna abava mu Teeso sub-region ne basituka. Ne basituka ne bajja ne basaba President twagala kulaba omwana waffe ali ku ki. Twagala nakisonyiwo gy'oli. Era ne bagenda ne basinkana Sipiika waka bamusanzeeyo. Ne Mayiga alikola ddi arrangement esinkana Museveni ng'egenze kubanja baana ba Buganda. Olesa do point. Nedda Mayiga alikola ddi arrangement negamba nkoowodde abaka ba Buganda mwenna. Akabondo ka Buganda mbaagala Mmengo enkya. Mujje mumperekereko twaga kubanja baana ba Buganda. Abaana ba Buganda twagala bawoze nga bava waka waabwe. Ekyokka kyokka kitumala. Tetwagala bajjako misango. Eyo statement erina kuba ya Buganda. Ya Buganda. Kwa gavumenti efujja erikoze ku Baganda. Exactly. Walabye owaabwe bamusibye ennaku 2 ne bamuweerawo beyiro. Beyiro bagiwa Banankole bokka. Miriam Matembe. Ennaku 2 ne bamuweerawo beyiro. Beyiro wano mu Uganda bagiwa Banankole bokka. Era omukazi w'emyaka 7 waddaga bamusibe paka ddi. Lukwago wa mmeka? Wataano bamukaaga. Era agoba 7 Besigye wa mmeka? Ajuzi yawezeze 7. Ani? Besigye. Ali mu 7 mu ekintu bankodde birthday juice awo. Olidde? Ali mu 7 n'ekintu. Niye omuntu atumenya. Abo n'abakivumbi bali mu 5 n'ekintu. Omuntu wano atumenya bamuyita Mayiga.
yongera ekitiibwa kye gamba w'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda yatumenya kyekizibu kati kyekitumenya wamma sirabawo ensonga lwaki Buganda yabadde yaniriza vice president yazze ku ddiiru ki naye Mayiga bandeetedde ki ng'abaana be balya senga Mayiga bamusibira ku mwana we ku mutabani we ayina abaana juzi yafumbiza abaana 3 n'abagaba mambuka olwo gwe yagaba ettoolo anti mu Abaganda muli baavu tatekwa bbowa baana be musajja business bw'ati muli baavu Abaganda temukyenda kimulina kati abaana alina bbawa bannamawanga naye ate ekyo kiba kyakusosola obanga asosoddemu ate lwaki nja kukuba oluyi lwa bwereere baani abatatusosola gwe mpayi abatatusosola gavumenti mwetuli Abaganda mwetuli mu gavumenti bali bameka Bakatumba amalamu ebali ne wazze onywedde kyoba nkuba oluyi ulidde oba nkuba luyi okakase mu pulogulaamu yo Basamu Mayanja mwebali ekyo ekikongoli Samu Mayanja oyo mukongo Samu Mayanja n'enkula ye n'endabika ye kongoli oyo si waffe wa wano wekishasha so kakati Jessica Lupo vice president mu mbeera gye tulimu ng'abaana ba Buganda bonna bakwata abasinga obungi abatoolerwako ensonga ng'anabatali bakwate bali mu buwaŋŋanguse Jessica Lupo yabadde tajja Mmengo yabadde siginiraga nti Buganda nyiivu Buganda terwana Buganda teyomba mwe mwava n'olugero oluga nti omukadde akwasiza ku mmere ye Buganda ekola actioni Buganda terina mmundu Buganda ewuliriza nnyo amateeka Buganda teri radiko ne Buganda erina kubanja abantu baayo ku bintu byayo ng'ekozesa ebyerinawo kati Buganda erina parliament ebayita olukiiko lwa Buganda Buganda erina baminisita obayita abaami ba Kabaka abatula mu lukiiko Buganda erina emikutu gy'amawulire erina TV radio Buganda erina ebyenjigiriza erina amasomero gaayo Buganda yo Mutesa Rwano yo n'ebirala n'ebizimbire ebivaamu essente Buganda erina abambowa kati Ssaabasajja oba mu Gw'omunaana oba waweze emyaka waliyo emikolo egy'amaanyi egya Ssaabasajja mu Gw'omunaana baagiyisizza n'ekirango nti tusazeewo obutakoza mikolo gya Ssaabasajja tuli mu kukungubagira baana ba Buganda abaasibwa oba ku mikolo gye tugenda okukuza tetulabayo wa gavumenti very good gavumenti yandibadde efuna to wake up naye ate okwo kuba kusiga bukyayi ate bukyayi ani atabusiga Kimbowa obadde ki simanya wayingira omusango gwe babadde batadde ku oli omukazi gw'ogambye gwe batadde mu nnaku bamugambye asasola ani atasosola gwe mpaayo omuntu atasosola nti ono ali mulungi nyo atasosola kati Mayiga kati ye akolera ani akolera mwami Museveni wekibadde manyi abalina kukolera Kabaka n'Obuganda ebyo yabivaako dda Mayiga se twalina abasajja nga Dani Muliika senga abo bagundi bawoza bali bweru bakirewo Kivumbi Eddi Mutwe senga awoza ali bweru Lukwago senga awoza ali bweru Muwanga Kivumbi senga awoza ali bweru ne Mayiga okutikkula kwa mufukira okutikkula oba alowooza anyonya kusinga bugagga nga yasinga mu Uganda oba bamusuubizayo ekifo ng'avudde ku Bwakatikkiro ndowooza kuba nabo aleka obuzibu kati bwa Buganda mwami Mayiga kitegeeza byonna byonna nga bigenda mu maaso abasibe n'abo bakalpito oba abateeberezebwa oba banaatera okuyingira essubi lyaffe ery'Abaganda yandibadde liri mu Katikkiro message eva wa Katikkiro nedda kankuwa ekyokulabirako ekyangu omukazi wo owawaka bw'oba wamumye ssente z'enviiri akuteega kaboozi buli omu nawe oteegera omuntu naaga teri era osikayo zokka gwayakomyewo agasonalade n'ekikumi gwooza nti mpereza empale wali ku luguwa agamba nti you don't have a right to stimulate you don't have a right to stimulate
Unless you pay money for Nviiri. Era abakazi abagezi bw'omumma ekintu akutegera kaboozi ate agera oyidde naga nti ati kati enviiri zirabika bubi kuba obulungi bw'omukazi kwefaako omukazi omumma ekira n'omuweeza enviiri kati Ismail Lubega okuva ekibibi Katikkiro n'Obuganda tebalina kye baakozeewo mukyanga bino nze nabadde wa neighbor omanyi TV yange kasabajjako NTV n'engitunda tokyalaba TV kati ndabye ku TV ki waliwo TV ezendala nga TV ki weziri anti TV ki waliwo NBS waliwo yaffe ya Buganda eddoboozi lya Katikkiro BBS telefayini lisasuliddwa eddoboozi lya Katikkiro lisasuliddwa kampuni ya Guuni n'amawulire ne gabula buli ddakiika eddoboozi lya Katikkiro so tebalina kye baakoze tebalina Katikkiro n'abakolayo kitiisa n'ekintu ekimu gwe n'olaba Katikkiro n'olaba Kabaka w'Essoloti ngazze ne ttiimu ye mutegeeza abaana bammwe temubaagala Katikkiro n'ajja nga yazze kulaba omwana waabwe tetutawuliza ali biki gwe n'obeera awo nga tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti abaana bange aba Buganda abasibiddwa bwe bati tukoze twebanunula luli yagendako ewa Lukwago tokiraba nti eyo naddabo standard oyo omusajja atuleetedde obuzibu yakyala ewa Lukwago lwaki yakyalako wa Bobi Wine lwaki yakyalako wa Babi ng'abasajja bamutaagudde lwaki yakyalako wa vice president mu Buganda owa Mwanga Kivumbi lwaki teyakyalako wa Kireewo oyo omusajja kye kizibu kati teyakyalako wa Kireewo teyakyalako wa Edi Mutwe teyakyalako wa Mwanga Kivumbi teyagendako wa Bobi Wine teyagendako wa Babi teyagendako wa Livia Lutaaya teyagendako wa Chairman Nyanzi oyo musajja ali double standard era olunaku Kabaka kaalisiima ne bajja omusajja mu ntebe eyo mulaba ensinga ekyuse kati ebizibu bya Uganda mwami Mayiga na mwami Museveni esegeza Katikkiro naye Abaganda abasosolamu oba naye amanyi nti mulimu Abaganda n'ebigandaganda ko omuntu ng'omanyi nti bali bonna baana ba Buganda omuntu gwe walisookeddeko vice president wa Buganda gwe basooka n'okukwata ate vice president ng'ate abadde chairman wa Coca-Cola wa Buganda yabadde akulira akabondo ak'ababaka abava mu Buganda senga n'owa Muwanga Kivumbi yakyalayo dda n'okukyala esooka okoleke sawa waliyo ssente eziva emmengo b'emitwalo 5 ne gigenda mu maka ga Muwanga kwa budget Buganda egirina basoma buwumbi basoma budget ya buwumbi emeka obuwumbi babina naye abasajja bakodo balinganga abaorthodox ulidde abasajja b'emmengo bakodo balinganga abaorthodox owa Muwanga kasanga asibwa senga kati buli wiiki wagenda akasawo ka sukaali tetulabangako Katikkiro ng'asisinkanye mukyala wa Muwanga n'abaana ba Muwanga tebasoma ne maama wa Muwanga puresha zaamukuba ali Bugoye takyategeera biri ku nsi omukazi wattu takyalya tugenda kufuna emirambo ebiri mu budde bwe bumu tugenda kufuna ogwa Lukwago n'ogwa maama wa Muwanga maama wa Muwanga ali bubi ate saba Buganda ejja kuweereza message tufiiriddwa omuntu watazikawo era baluwa evudde emengo owekiba aweereza owekiba gundi nze kugamba era munnamuli nambuuza ebizibu bya Uganda biki mwami Museveni na mwami Mayiga ate awo mbadde sinaba kulowoozaawo nti kiri bwe kityo Mayiga mubi musosoze Mayiga ayagala nnyo ssente alinganga nti bali muzika ne ssente oba naye ali Kazito kaawa ani atali Kazito ffe tuli bulungi ffe tuyiggibwa era tuyinza okuba twakafula omwana ne batulya nenga tusobola okwogera lolukeesa lwe tubala
niye alina n'emmotoka ez'obugombe alina n'abamukuuma ffe tetulina batukuuma wadde tukuumwa mayinja na Katonda ffe tuli ku bwakatonda ayinza okuba nga balina ebiragiro bamuteekako nti tolina kusukka eno layini bw'oba oyogera ebigambo ebikambwe tolina kusukka kino ffe tebabituteekangako naye owaguza n'amazzi gawaguza naye kabaka yayinza oba yigwalaba nti yasinga okukola kubanga bunaku amutikkira amwongera amadalaka ekisanja kya katikkiro kyaggwako kabaka baamuwamba dda buli kimu kabaka ali mu buwambe abambejja bavuddeyo ne babyogera abayange ne bavuddeyo ne babyo kabaka ali mu buwange kyova olaba ne bw'aba agwagwa bugwi kati juzi neewuunya okumula nga alambula ettaka lye nga ne katikkiro tamanyi kabaka ali mu buwambe n'alambula akayanja ke nga ne katikkiro tamanyi olwo yagenda e Busaabala nga ne katikkiro tamanyi waliwo yagenda ewiiki namba n'agenda ekyotera abantu bamulabirawo ng'akedde ku ddiiro naye nga ne katikkiro tamanyi kati Ssaabasajja waffe ali mu buwambe abaana ba Buganda bali mu buwambe kabaka ali mu buwambe hulidde naye Mayiga tabiraba kati Katikkiro akola atya wakati mu byolaze olaze nti yatuzza emabega Katikkiro yennyini ekifo kye takikozesezza kuyamba baana ba Buganda ekifo kye takikozesezza kubanja baana ba Buganda naye ate avaayo n'ayogera ku mikolo wanaawe ayogera biki ebyo omuntu abyogera ebyabyogera kwebuza babadde mu kusoma embalirira ya Buganda yavuddeyo n'agamba nti abantu mubatwale mu kkooti ekyo tekigasa buli muntu amanyi nti abantu batekwa bateeka mu tekimala ekyo ekyo emboozi eriwo buli omu akyogerako neteeka mu action oba olukiiko embaliriro ya Buganda eyaliwedde nga buli akwata kazindaalo abanja Muwanga Kivumbi buli akwata kazindaalo abanja Lukwago ne babanga abatendeke oba ne bajja okusoma embalirira ya Buganda nga tebali mu masuuti netubalaba leero mu t-shirt eziriko Lukwago eziriko Muwanga Kivumbi netugamba bwe kiba kituse ne ku bakungu b'Emmengo oba balinga abagamba nti bano abaana bayingirira gavumenti kababoneebone basalawo ekibi ky'Emmengo kabaka agyonoonyi oba Muganda nga waliyo nkuuka oba Muganda nga bakwetagamu ebiri egyakajoozi ak'emisinde oba Muganda nga bakwatagamu ebiri egyenkuuka ne kasenkuuka eggwa ne kabaka aziraani wulidde ng'oddayo ofuuka ekigandaganda banne temuswaza baffe banne mubugubiriza Obuganda banne mujje emisinde gya kabaka banne emisinde gya kabaka tubakoola mujje mu bungi n'ebiri ebiri ekitundu awo Bamuganda ne kasa emisinde giggwa ng'Obuganda bukomaawo Obuganda buliddamu kulabika mu gwakuna Katikkiro oyo waliwo era lwe yavaayo n'agamba muŋŋamba waliwo abaana ba NUP baŋŋamba nangirire akalulu Bobi Wine yateekawo $3 n'amugamba ayogere erinnya eri oba aleeta akatambi Bobi Wine yateekawo $3 n'amugamba aleeta akatambi nti Ssennyonyi yakimugamba oba Lubongo yakimugamba nga bamugamba okulangirira akalulu etegeeza Katikkiro yeekuliyetingira emboozi Katikkiro alinganga Betty Nambooze afulumawo neyeekuliyetingira emboozi n'atandika twabadde mu nnyonyi pilot n'aŋŋamba bw'ati naye ng'ayiiya bibye made in Betty Nambooze created by Betty Nambooze authorized by Betty Nambooze published by Betty Nambooze ne Katikkiro nange nalabanga eyo story Bobi Wine yateekawo miliyoni 3 amusongere ku muntu ayamugamba statement eyo yali alimba yekweka mu kyokuba nga takoze kimala ye kale ne baba bagigambye gwe tobaako nabyama kibanga kwagala munno n'omusanga nga teyasenyezza ovaayo ng'ogamba banne mbadde ne gundi muloogi naye akamwa obwedda kanzita
omusozo gamba ye kenyini yes kale bakimugamba gwe tobaako nakyama Katikkiro ono yandibanga tayagala gavumenti kukyuka oyo tajagalira kudda n'amaanyi anti kati gavumenti emusasula n'omusaala kati Katikkiro afuna emisaala ebiri afuna ogw'emmengo nga Katikkiro ne gavumenti emusasula omusaala Katikkiro afuna ogwa gavumenti agufuna ati muli wala naye akonkona akadirisa akaunti yesoma kati naye ayite eno ewa General Katumba Wamala mu public service ne bamuyirako kati Buganda bwa buli ludda waawo bwa bukyaliwo so mu mbeera eyo Ssemujju yabombye oba yabomba mutuufu Ssemujju wali 100%. Nze nabagamba wano nze nakola akatambi akasaasaana ennyo naye mbagamba okubeera ne Kyagulanyi ali eruzira n'okubeera ne Kyagulanyi gwe bakubye amasasi obeera ne Kyagulanyi ali omu buwaŋŋanguse kati okubeera ne Ssemujju gwe bakubye amasasi n'okubeera ne Ssemujju ali eruzira obeera ne Ssemujju ali mu buwaŋŋanguse kati tebagenda kuggwera eyo tebagenda kubomba bonna bagende tebagenda kubomba baggweewo bonna bagende n'empuuga agenda kubomba oyo annumye abe Kasinga ayinza noba yayiseemu oyo mbadde njagala yakwatibwe mpuuga ati lwaki sente ayonoonye empitirivu ye mbadde njagala akwatibwe naye mpuuga abadde mukulembezeera wa Buganda abadde akulembera gwe n'ennyoko nze sibaddeemu mubadde akulembera naye abadde kati gwe lwaki ogamba anti nenkubuuza nti abadde akulembera gwe n'ennyoko bange mbw alina fayiro ezisoba mu 10 nga zonna ziriko zekuusa ku buli bw'enguzi omwana Bobi Wine alengera omwana Bobi Wine alaba naye gwe bulutuuka ku ebyo n'otendereza Bobi Wine alengera kati Bobi Wine yakoze ki ebyo naye biraba dda nagaa gino misega gyekwese mu ddiba ly'embwa kyova olaba siva ku Bobi Wine kati olangidde lwatu siva ku Bobi Wine Bobi Wine alina extra high alina eriisa erisukkuluma maama sinaliisulyuka alina spiriti aliko spiriti alina omwoyo omulala nze olaba buli wenjogera ne ku Bobi Wine olunaku lukyanfuna ssente enjereere noyogera ku ekiba Kyagulanyi ti Bobi Wine olunaku luziba njiika ssente ziyiika buyiisi era sinawe embeera nisogera ku Bobi Wine buli wenjogera ku Bobi Wine ssente zijja airtime ku simu sendiweevu ku simu simanyi egizivudde kwogera ku Bobi Wine kwogera ku Bobi Wine bino byonna Bobi Wine yabiraba byonna yabiraba byali byakubaawo ffe twasomako ku musajja oba yali mu Falansa nga yasinga okulowooza tamanyi kompyuta nga bamuyita the great thinker Socrates ya Bobi Wine wakumulembe oli bali bamuyita the great thinker Socrates kubanga kati ebintu byonna byonna Bobi Wine bye yakoonangako abantu bonna be yatulaganga kyazuuse nti baali bayaayi bwe kiri era nze bwe soogera ku Bobi Wine olunaku luba lunsaze bwe soogera ku Bobi Wine olunaku luba lunsaze so kati mu mbeera eyo Mpuuga agenda kubomba Kabe Kasinga abombye gamba abombye annumye kuba tannaba kuzzaayo paasipooti n'ekikungu tannaba kuzzaayo mmotoka Mpuuga annumye mbadde mwagala mu kisaati kya yero ne simanyi nakumanya naye nga ye ebiriwo abombye okikakasiza abombye ogavugyewa ffe tuba nago Mpuuga yadduse dda anti alina fayiro eri eyo ebitanooza yawummudde ate waliwo n'endala famanyako bitano naye nti zaali zisukkamu awo bwe kiri Mpuuga kyogamba adduse abombye Mpuuga abombye totera kuba na mawulire ga gundi olaba ogwogedde mu lujjudde lw'ensi abombye
abombye yegase ku Ssemujju manyi Ssemujju ne yagenze okukola wumula sawa ennaku za wumula ne ziggwako e Madiina ne yeeyongerayo Ssemujju mutuufu Ssemujju mutuufu emirundi 1000 Ssemujju mutuufu emirundi 1000 waliwo noono yabba ettaka ow'ebyapa n'essaawa yonno yagamba alina ebyapa 107 e Kampala ako kansibambi ako nako mbadde njagala bakankwatire nake saa yonna kadduka anti yasooka nayambala ekisaati kya yero ngalo yakimuwonya ne wajjayo jena atabimanyi ebyo jena tabiwulire kati munaye saawa yonna gyali asi tebagitwala bagitwale akasajja kakabizza abantu akasajja kakabizza agikasule kamutwalako ebyapa 5 kamutwalako ettaka kakano mba agikasule yamuweerera agikasule yamuweerera kasibya agikasule abadde tava mu makomera akasajja kamusiba agikasule naweddeko n'omubiri omusajja abadde omugagga yavuwadde akakasajja ke kavuwaza agikasule akasajja kabi nnyo zinatya nnyo okubanga agikasule oyo omusajja yamuweerera nsibambi talina famire era yali nsibambi yeefuula nga Yesu omanyi Yesu teyazaalibwa na kitaawe Yesu Mariya yamuzaala buzaazi nga tafunye musajja kanye nsibambi tayogera taatawe tayogera sengaawe ye bw'omubuuza famire maama wange gyali asite yekka ye famire ye yandibadde ne hagikasule ate ayamuweerera ayagenda ne ku mukono nga bamutikkira agikasule musajja aweddeko n'ennyama agikasule abafu kati nninda 3 abafu nninda Elias Lukwago ninda agikasule nani omulala ne mama wa Muwanga Kivumbi era maiti ezirindiriddwa ku sport kyokka no bonna basiraamu maiti ezirindiriddwa ku sport agikasule puresha zimukuba enkya n'eggulo musajja bamutawaanya emisango yagisinga baganya omusasula olidde akakasajja kamumazeeko emirembe oyo agikasule yali mugagga nga Mawokota yasinga obugagga mu Mawokota omwo ng'alina buli kintu agikasule abadde mugagga sirabanga mugagga yenkana agikasule agyali kasule yali musajja munnattaka agyali kasule abadde mugagga bifeekeera era essaawa yonna bwe mutakwata mpola agikasule ye maiti eddako lwa nsonga tufiiriddwa ne Butambala era bwe nva wano ŋŋenda tufiiriddwa mukadde waffe neiba wange taata wange mukadde wange Agibadi Lubunkeddeko Mungu yamujjuludde Agibadi Lubunkeddeko yali nanyini katale kennateete ndoze yakaguza kesisi Agibadi Lubunkeddeko yali chairman oba ba investor abasubuzi Magi Kigozi namusikira Agibadi Lubunkeddeko obusambu bufiiriddwa nnyo Agibadi Lubunkeddeko yatuleetera technical ekabasanda Agibadi Lubunkeddeko yatuleetera essomero ly'abadeefu tulina essomero ly'abadeefu tufiiriddwa nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa obusambu bufiiriddwa Obuganda bufiiriddwa tufiiriddwa nnyo tumuziika essaawa 10 olwaleero Agibadi Lubunkeddeko kali opposite ne webanziika kozi oli wewagwe ewe Kalamba gombola kye gombola Kalambeera anti ewamwe Butambala manyiyo Kabasanda anti Kabasanda yayawula Kalamba ate wali mu center Butambala bonyini bayita batyawo ekibibi Bukojja buli kibibi ne banziika Kalamba era Agibadi neiba wange gundi waawa ani Kasibante Moses abo balundi Kasibante Moses si we Butambala si we Kalamba Kasibante Moses Segona
Kayibanda Muvawala Yusufu bali luno Emayungwe Emayungwe vayo baki buli mulundi yenna nena so zabe butambala muvayo abanene bangi Yusufu bali no we butambala kasi bantu we butambala Isima Lubega we butambala Mwanga Kivumbi we butambala Ogamya nomulala gundi Bizonto Bukenya Bizonto Bukenya ya nasayininga ku sente za Uganda Ngobi vice ono gundi wa minister finance ngo Ramadhani Gobi we butambala Bidandi Sali we butambala Bidandi zo butambala tegeza mu muzala bebe cool balonda mulonde Yusuf Lule president we butambala Kaziwe Kapo we butambala Ngando butambala Fred Seruga we Kibibi mu Kigatto abanene bangi bavaawo muna mwayika Kampala okay so Isma ebintu abanabe abafuzi ku oluvuganya gavumenti bakeesa lukya bakyawe nnyo Mwami Mayiga Abaganda n'abatali Baganda kozi gubado tunule nya Abaganda nina abatali Baganda mwe bali abali mu mbeera etawomya nakabulu ne bakyawe nnyo Mwami Mayiga Miriam Matembe ugambe nti ye bamuweredewo bailo nakwezi because munankole ne tusobola kuddira chairman wa kabondo ka Buganda mu parliament vice chairman wa Buganda gwe notomulambula ebbanga lyonna oganya omulambula mukomera oganya omubanja oganya facility state ewaka abana bamuwanga batudde mama wa muwange sawa yonna afa pressure zamukuba ali waka mama muwanga talina bujjanjabi mama wa muwanga alina abazzukulu bali bugoye mama wa muwanga ali bubi nnyo naye kati ye Katikkiro aba ayagalanga tumujjukize ebintu bwe bityo badde manyi nti ebyabimanyi anti yafuuka state agent kati state agent bakugaana okulambula abaana ba Buganda anti ojja kunyiiza bakama abo ne bamugana okulambula Mwanga Kivumbi ajja kunyiiza bakama abe negwe okimanyi bannabyabufuzi abasinga bonna Baganda eno gavumenti eringanga eyajja okusiba Abaganda tunatera bayita opposition tubayite Baganda opposition Buganda opposition kati bannabyabufuzi bonna bali makomera mulekera obayita nti opposition mubayite Buganda opposition Buganda opposition kwa bonna meyinire ba Buganda ensaga kudokulya muntu ng'aga nti aba opposition mubayite Buganda opposition balemedde makomera kale kyekiyinza okukolebwa kubanga bayiro gavumenti kati yagala zigaba si teyagala yaziganye ne Museveni yakizzeemu n'agamba tetulina gwe tujja kuwa bayiro aga abaana ba NUP temujja kuteebwa mutiisatiisa abajulizi kati awo nga abali ebweru muyinza kutaasa muti abali munda omukadde akwasiza ku mmere ye tulina okuzira emikolo gya gavumenti gyonna paka nga tulina okuzira emikolo gya gavumenti gyonna paka nga bayimbudde abaana ba Buganda lindako kati nga bagamba nti lunaku lwa independence lugenda kubeera Kololo bayise Mengo bayise abannaddiini Abaganda kuba batera okuzungirayo nga baga tetujja nga muwandika ekiwandiiko Oweekitiibwa Kazimba Mugalumbowa ngaga asijja kukulembera musaala oyo ne bw'omugaana atoloka alekedira Mpindi oyo ne bw'omugaana atoloka oyo oba lwa tebamumperedde bwala disi ani Kazimba Mugalu leka naawe ate kuvoola kutya oli Ssaabasumba w'ekkanisa ya Uganda the most reverend bishop Dr. Samuel Seven Kazimba Mugalu asumba nnyoko naawe kale bamuwa Ssaabasumba yagamba ye obulamu bwabwagala temukuba poliisi obulamu bwaye mbwagala jananira omu gwe babbulamu ne kyakinamba hawusi bagiyita simanya jananira omu kyaki hawusi
obulamu yali tabwagala n'amasomero St. Janani ne gavumenti yateekawo olunaku lulambo olw'okujjukira Janani omwo negwe otidde obulamu bwe obwagala kyokka ng'enjiri gy'ogamba abantu mufe mugende mu ate gwe tolyagala digendamu kati obadde wali kati bakazimba mugolo abo nabo ne bagaane awo etasobola bw'aba muganda afazaali asulayo kati waba muganda oyo muteeka mu baganda kika ki mugandaganda kati kati w'otunuulira kati ogambye nti Buganda yandibadde yeewala emikolo gyaki emikolo gya nankani gya gavumenti kati w'otunuulira wano mu kalenda omukolo ogudda genda okuddamu okubaawo Independence Day nga 2 ogw'ekkumi gwe gusigaddeyo ogwo gwonna nga Buganda etuuza press conference ng'enkya nti banne tukunga abantu baffe bali mu kujjukira independence tujjukira abantu baffe eziwedde emabega eziwedde gye tubadde nako tubadde ne Fathers Day tubadde ne National kale Fathers Day nzobeleka ne tubadde ne Heroes Day waliyo n'omukolo ogujja mu maaso bali baba bali mu kuba Heroes Day oba Ssaabasajja laweze emyaka wa Ssaabasajja nzijukira yawasa mu gwa 8 nga 27 oba 93 waliwo omukolo ogujja mu maaso awo gwa Buganda gw'amaanyi either oba kujjukira mbaga ya Ssaabasajja mbaga ya Kabaka tugijjukira gayinza kuba nga gajja kuba amazaalibwa ge kati ago gonna twaligobyeko buli awagira gavumenti sikwata kibooko bako bagira ki ne teri bayita ba invitation tetwagala kukola fujjo bw'oba ozze lwa mpaka nga tukuleka ne tuuze nti banne tetubaagala ku mikolo gyaffe ddala bannange mwe muli eri ffe ebizibu ebituluma abantu baffe bafiira mu makomera mwe temwagala kumanya baga nga kigenda kubeera kikambwe oba kati gwe magezi g'owa Buganda kyebeekola ekyo Buganda tesobola kusirika busirisi nga muwanga kifumbi afifiira mu kkomera Buganda tesobola kusirika busirisi nga Lukwago yamaze n'okulaama Buganda tesobola kusirika busirisi nga Eddi Mutwale medde e Luzira ekyo kyabadde kozi y'amaanyi omuntu okulaama okulaama kati Lukwago ali 40 obusambu bugamba omuntu aba n'afa amanya mu nnaku 40 nti ali mu kufa kati ali mu nnaku za 40 ebintu bya Lukwago bino tebigenda kubeera nga ebya Ssegirinnya akanyanga agamba mulanzi banaye mulamuzi mumpa obujjanjabi ndi bubi naye omulamuzi yali musango ogwo omusajja atuuka n'okulaga Kigali yakolanga ekigere n'ajjamu esaati n'alaga omugongo n'abagamba banaye ndi bubi njigitaga bujjanjabi omulamuzi namummabeeyo gavumenti ani oba muyita ani owa gavumenti buli kaseera gavumenti ekyanoonyereza saaba wa DPP sibaita saaba w'emisango gya gavumenti kati n'ebya Lukwago bigenda okubeera Ssegirinnya afa mu ngeri ey'omuzannyo tetuganye Ssegirinnya zaali ntuuko naye yalifudde tali mu bulumi okufa kukkirizibwa kubaawo buli omu akufa naye waliwo okufa nga wakirabikira ddala nti waliwo akibaddemu omukono gavumenti yalina omukono mu kufa kwa Ssegirinnya okumulemeza mu kkomera ku misango gye batakakasa nti bano gina kubeera baafa yafa tebagigize era baamaliriza ng'amaze offa DPP n'ajja mu Ssegirinnya tumugyeko emisango gyonna kubanga omufu tebamuteekako misango kani weewuunya embeera eyo so ebyaluka bigenda kubeera bwe bityo bwekiri paka kage leero mu kooti mukomewo wiiki ejja mukomewo wiiki eri leero musawudde obujulizi tebukoze kino abaloya tebaliiwo nga mwaka nakubo otugambye takyaweza mwaka takyaweza Lukwago ali ku Magombe Road okujja nga bamuyimbudde muwala wa mwono na mmere ejjo palamenti yamufokedde ekigira bamutuuziza wansi n'agamba tewali nalukusa kuntuuza wansi naye omugamba ojja kutuula so palamenti erina amateeka gaayo litagala kutuula byayogera tebikwatagana byabadde bigenda mu maaso ayina aba ne excitement nammere bambi alimu n'obwazzoligo alimu oluzolozolo minisita oyo nogwogamba alimu oluzolozolo agatta agatta amazzi mafuta agatta amazzi mafuta nammere kati ayagala kudduwa enkakali ezakamulali n'ez'omunnyo
nammere bambi simu naye mu parliament bakukkiriza okusooka okutwala obudde bw'oyige oyige rules of procedure anti nammere kati bambi mude amaala alina mangi okukyamukira alina kungi kamera ayagala nnyo kamera ate alimu n'olwazzoliga kati ebintu ebisatu ebyo tosobola biwona nammere alimu olwazzoliga Speaker bwe damugamba nammere bino ebintu bya electoral commission si bya ministry yo babadde bali ku nsonga za byakulonda kwelose electoral commission nga bagamba yeri mu in charge nammere nga naye ataddewo embeera alimu akata agundi nammere asaana mudduwa asaana nedduwa nga bbiri naye taata we lwayita mutuuza taata babadde mu parliament ebintu amanyi ge bitambulamu musajja atu yagamba yazaala buzaazi nze oba nali ŋŋamba nti oba naye si mwana wa Sempigi akaberebwe Sempigi anga mukakkamu naye omwana gwe yasookera si be bamu ku be yasookerako be baana b'abakulu basobola okusiba omwana omukulu Sempigi ayitiriza obukakkamu oyo omwana alabika si wuwe okusira kuwola Sempigi n'ebimuvaamu omwana gwaza teyandibadde bwati Sempigi mukakkamu Sempigi muntu mulamu Sempigi akola byafaayo oyo mwana Sempigi ate okuba nga yakuza mukuzi nga si wuwe oli muganda wa Sempigi wa wano neiba wa ye akyogerako kyekyo aŋŋamba waabwe naye oba batya buti kumbuulira mazima mbwa ŋŋamba waabwe gwe mukulaba okoko olabanga atali waabwe naye yaŋŋamba mwana waabwe alayika waabwe ati nammere ebintu bisatu it is very dangerous amaalo okukyamuukirira n'olwazzoliga zontomu zontomu bino bya gavumenti lyakukaka twala obudde bw'obuyingi lwaki aba apapirira mu palamenti awo you have to learn nammere you have to learn and to listen lwaki olowooza nti ababaka 512 abaliyo olowooza gw'olina okuba n'akazindaala omuntu buli woba nga teweematira kati nammere buli wabeera alaba teyeerabawo ayagala visibility ayagala bamulabe visibility yemutta bamanye nti nammere yazze anti ajja kwokya bali abasajja baali mu palamenti bagiruddemu kati nammere mu kwokya kikola mawulire era nammere okumanya nti akoze amawulire alina kwokya nammere bw'atookya batakoze mawulire okumanya nammere omutuufu alina kwokya awo tumanyira nti ebyo ebintu bye kibi nnyo okubaliranga mu bazzoliga bayungwe baweewe ebidomola wagamba nammere oba omwagala mu buli kika kya muntu agwayo naye muyivu munamateeka ndimala kulaba ku certificate ye minisita ani ono Jane Ruth Aceng yazze n'amukwata nako n'amugamba nammere seat n'agamba sijja kutuula minisita mukyala mune yazze n'amugawa oswala tuswaza ng'abakyala situula otuswaza kakkana wansi ng'alemezzaamu abaka bamukuba olwogolo vaayo manye abaka mu palamenti ono balinga baana basomero vaayo anyway byebyo ebibadde tuyitidde buyitizi kakati ensonga za Hajjati Tuke DPC ze yeesibyemu RPC I mean zituusewa ennaku zino yatya ndowooza obubaka bwamutuuka ennaku zino DPC yatya RPC w'e Kawempe ne tujja kufiira ku Tuke restaurant sibabalidde emirambo 3 egigenda okufa n'ogwange gwakona nga nfiira ku Tuke restaurant ojja kufiirawo ku Tuke restaurant olayidde okufa nga baŋŋanga Tuke restaurant kati DPC gwani nowa RPC w'e Kawempe ekisinga okunnuma mu nsonga eyo nti kooti ewadde kooti order nti Hajjati genda okozesa ekifo kyo ate RPC gwe bagenda okujja ne bakutwala e Kapire Byongo bakujje nga nengatto n'ekiyinifoomu kikutukeko owambe na kyamusirikale munno ogaana otya okuteekesa mu nkola kooti order lack of ignorance obutamanya naye kakati lwakijja tatuyambako ku bantu ng'abo abo DPC kati nga RPC simanyi RPC Kawempe mujjeewo omusirika Habimu
abeere eyo nga talina na ssimu n'essimu nga network ezimu tezituukayo ne tujja kufiira ku Tukke restaurant naye wano we twebaliza bakilayanti baffe naddala abaka ba paalamenti n'abakozi ba gavumenti ne ba ladisi bane tusiima bwongerwa bane tusiima bwongerwa mwebali kuyimirizawo Tukke restaurant fe wali ababaka ba paalamenti kwe tutava ba ladisi kwe tutava abakungu ba gavumenti kwe tutava bane mwebale nnyo mwebalire dda n'alasisi wa Kampala ali Nsubuga naye mumanyi talina muzannyo yatuwonyako era oyo alapisi yali yaleese konteyina ng'ayagala gikolaki nti agiteekaawo ebeerawo ku Tukke restaurant banawo manyiira nga tonakuleeta konteyina ku Tukke restaurant alapisi yali agireese sooka onyonye woosula mwe musula obubi basula mu uniport mwe musula mu uniport kakwata omuliro kakwata ebbugumu sooka onyonye woosula olidde ne Tukke restaurant neba n'emungu yawa Hajjati Tukke omutima omukazi omukakamu Hajjati tukusiima nnyo tusaba Mungu amukuumire mu Busiraamu twagala Mungu akuttire mu Busiraamu twagala Mungu akukumire mu Busiraamu twagala Mungu akuwangalize mu Busiraamu ata Mungu era yongera omugaggawaze ye n'abaana abamuvaamu mbwe kiri n'abantu b'omunju ye bonna Mungu abasaasire Hajjati Tukke bw'oba woliwanika ku mikono waggulu tumwedduwa Hajjati Hajjati Tukke twagala Mungu akukumire mu Busiraamu Mungu akuwangalize mu Busiraamu Mungu akugaggawalize mu Busiraamu ate ne bw'abanga akutwala akutwalire mu Busiraamu amiina abayimirire mu bizinesi ye zonna bano balapisi b'ekawempe Mungu abakoleko fe tutekedde Mungu buli eyekiisa mu bizinesi ya Hajjati Tukke Mungu amukoleko amulamuze bukambwe sala sinkambwe nnyo bugingo nga yagisoma nti buli ayimiridde mu bizinesi ya Hajjati Tukke Mungu mulamuze bukambwe agamba Tombejja nambakire gyali mulungi nnyo bane tukutumira nnyo direkita waffe tukutumira nnyo omwagalwa waffe bannanga abayizi tukyabeetaaga tukyalina ebifuufu naye twebaza nnyo abantu baffe abaatudduukiridde abaatuwadde abaana mu Howard Infant and Primary School e Luweero Howard Infant and Primary School e Luweero Howard Infant and Primary School e Luweero bane tusiima nnyo Omumbejja Catherine Nambakire Luweero nalengedde jjo ow'ekitiibwa gy'aviira ng'ensonga ku fulo azikwasiza amaanyi era nagaa nti bannange abantu mugenda kubalowoozesa nti eno si paalamenti kiddukiro ky'aboonoonyi mulimu anti waliwo oguteeso mu paalamenti ogw'okugyawo lopu mbw alondebwe bonna kaakati gy'aviira bamu ku babaka abakikuttemu abagenda okuyimirira Buganda beeyimiriddeko abagenda okulwanyisa ekiteeso ekyo nga kizze so wekitiibwa gy'aviira Sabina tukutumiddeko twakulengedde ensonga ozitambuza awo wennyini wetulaba tukwagala era woba ozitambuliza mpozi n'Omumbejja w'e Makindye Hajjati Zahara Maala Luyulika tukwagala nnyo badde yafuluma n'akadebe ke naye ng'afuluma ku paalamenti awo akubyemu empale ye nungi nnyo ava ku motoka yambuka amadaala tukutumira nnyo tukutumidde nnyo Omumbejja nze nomwongereko ekyo Omumbejja nasana okubeera Omumbejja nye Lwekizahara si Mumbejja era Mumbejja eryamala bamala galituuma badde Maala lya mwami we nze mutuume Omumbejja w'e Makindye empologoma y'e Makindye w'e Makindye eriyo empologoma bbiri eriyo omulyannyama n'empologoma enkazi ye Zahara tukutumiddeko nnyo Oweekitiibwa Honorable n'abantu b'e Makindye bonna tubatumiddeko nnyo abantu b'e Makindye abeesiimye abo b'okulembera era b'okiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye nga ffe tukutumiddeko nnyo
nnyo nnyini ddala bamita Zahara Mara Luyulika kutumide nnyo nnyo honorable ne bana yanyirira anyirira nakugamba Zahara alinga nyumba ya mwamba buli nsonda woteeka pipa ofuna amazzi bw'onoonya mu banene gyali bw'onoonya mu balungi okuzaama gyali mu busiraamu gyali mu Buganda mwali amafiga kyekyo hips kyekyo buli each and everything obuganzi kyekyo full package Zahara Mara amalayo oteekako nti Zahara amalayo liaga nti omuntu nako nokola ki to stimulate yourself. She breaks your heart into pieces. Honorable Zahara she breaks your heart into pieces. Anene mwagala bwagazi nnyo limba nkutumidde Honorable Zahara kati abantu mwenna abasuubuzi ebirwadde nga bikutawaanya squali pressure biki ania jala okutegeeza nti Dr. Senjobe wa Biva Organic wali emengo ajja kujjanja bagenda omutegeeza ensonga genda omutegeeza engeri gy'owuliramu engeri gy'owuliramu gy'ofiiringamu ajja kubanga ate akujjanjaba akukebera deni n'alyoka atandika okuwa eddagala ate takumalaga kuwa ddagala mbugenda omira eryo bana balina ebizimba bwe bidda bwe babirongoosa bwe bidda genda naye nyini asooka akirabemu abalina enseke zaazibikira zaazimba ebizimba biri ku nseke byatula mu nabaana ezo zonna abnormalities eziri mu bakyala n'ozaala omwana nga tategerekeka genda wali ku Biva House oba mukubire ku namba y'essimu eyo ajja kubanga ate asobola okubanga akujjanjaba ye Dr. Richard Senjobe wa Biva Organic. Dream Restaurant wali wandegera nabo bagamba nti gendawo olye ekyemisana ekyenkya ekyeggulo ekyakawungezi ate bakwawa ne ka delivery oyinza okuba nga oyagala mmere bagikuweereza buweereza era osobola bakubira ku ssimu eyo obaka WhatsApp ne bagikuweereza naye oba wejjidde waliwo ku bitaala waliwo ku Equity Bank waliwo ku katale zonna Dream zibeerawo ate ziba open 24/7 emmere weeriteggwawo ate nga emmere empoomu oluwombo emmere yaffe eri ennyini eŋŋanda n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo biri awo ku Dream Restaurant ewandegeya abagala bogenda ku mikolo mu nkubire ku 0704 723 0704 723 ayagala omwogerera ku mikolo kujja kubanga tukwatagana ensonga tuzitambuze. Tubadde ku Georgina Gardens tulina ebisulo okuva ku mitwalo 10 15 na 38 ekafonka kasenekerevu abo babisulo kwebaka babisulo kati waliwo bano simanyi steam gym sauna abo nabo package yabuweri kati waliwo bano ba swimming abo nabo webali baliwo wana abaana abato waliwo nabyo swimming y'abaana abato nabyo bouncing castle n'ebirala bano ate banjala kunywa mu kantu bonna nabo webali tulina oyagala meeting za mbaga oyagala meeting za byabufuzi kiki kyoyagala kyonna tusange ku Georgina Gardens ku lusozi waggulu erubya oyagala byakuzimba oli bweru ab'eŋŋanda bakubba oyagala kutandika kuzimba oyagala gula sementi kasawo kamu oyagala kuzimbira oyagala kulabirira nnyumba yo oyagala kutambuliza byamaguzi byo tusange mu Cheap Hardware Kasubi nenansana ekasubi oba enansana kukyekabumbi awo kale tugule emitayimbo oguli gumite gule ebirala ebyo byammwe fe tugambye yadiwa gye twekakasa bwe babe tumanyi mu kutunda ebizimbisibwa mulembe Cheap Hardware gwe bw'ogula ebirala ebyo bibyo ekizimbe ne kigwa gwomanyi mubeere bulungi mweraba.